buli omu alina kyanyumirwa kati nze nnyo wa blue movie ne horror. Byonna binyuma waliwo ababinyumirwa era nabo basasula omusolo naye nga kyenyinza okugamba tebagenda nnyo direct tuyite ebbalibbali nga bassebatawe bakola nga bayimba nga ddole y'omwana nakagitegeera kati ojja kunoonyereza atoyagala mbyogere wano nange unoonyereza nga we nanoonyereza so tetuyinza okukola just tukwekekwekeko nga ddole y'omwana tetukubawo nti emanga nti enfuufu tetubyogera. Si sympathy Robert Norbert tuludde nga omanye omuntu okutegeka omuntu atakwagala tayinza kutegeka. Nze siyinza kutegeka gwenjagala nemba na $1,000,000 nga sikwagala tosobola oyinza okutwala ku muntu gw'otayagala mu mmotoka yo. Norbert aludde nga tuli baluganda yategeka show zaffe kuva ku bakabiri bamwe mwakamumanya n'ategeka okuva ku Palace Love Fest so tuludde nga tukyogerako si sympathy ate nange ndi muyimbi wa kabiri yandigenze somewhere n'alondayo upcoming. Akakufango nali ngenze kubuuza ku muganda wange bakuba mubireetawo ennaku yammwe. Of course nali nnyweddemu of course ng'omuntu anywamu ku weekend nga muganda wange alina ki birthday ate nga neighbor wange nga nina okuyitawo mubongeko nakuba nali nkoye naye era saakolawo byomubongako. Okay, Wizo tukulaba onyirira era ng'omuyimbi yenna obakunda bakojjo abagamba mbu oli depressed kiki oyinza okubagamba era otutangaaza kyenkana depressed teri muntu ali depressed afaanana nga nze teri muntu ali depressed avuga V8 teri muntu ali depressed alina mukyala mulungi nga Sandra Teta teri muntu ali depressed alina muganda wayimba bulungi nga Palaso abali depressed balina ennaku yaabwe. Nze ndi bulungi wamma mbeera ku lusozi buli kimu kituuka mu budde omwana ampa massage kati ani ekubwa ali depressed nze si depressed mukwano nyumirwa ne leero ngenda kunyumirwa n'enkya kati just Uganda balowooza omuntu okunyumirwa abeera depressed just ekigambo kiba tategeera kubeera depressed. Akanyiriro kano tugambe bunno sente za federation eza sako omukulu president yakuwa sente za federation tebannampa sente za kwewolanga za mitendera of course olina okuba nekyogendo ezikola si za kujjayo kulya that's kyemmanyi. Kati nkyanoonya business gye nyinza kutwalayo proposal nga business erina amagezi sobola okwewola akasente akamala. Emyaka 2 egise tulabye ng'obadde wenyigira mu collabos ez'amaanyi era nga tumanyi nti oyimba raga akwatira ddala abantu. Tusuubire nti nno before your concert ogenda kukolayoko releases ezinayamba okubeesabeesa ku bantu okwongereza ku zobadde oyina. Of course gye ziri video zigenda fuluma ndi of course nane Palaso nezange naye ng'era ezaffe twayimba ennyimba ffe abamu ku basinga ennyimba ennyingi mu East Africa wano oba ne mu Africa kati olinayimba empya ziri enkadde ez'abanyumira nja kusuulamu naye eziri enkadde ezisinga okunyuma kuba zikyasinga n'ezakafuluma jjo lwaki onnuma asinga ennyimba nnyingi nnyo ezakafuluma last week kati oyagala nduveeko nnyimba bye batamanyi. Ku concert kyanjawulo kiki tuba tusuubira oba omulabi kiki abasuubira ekyenjawulo kyemuludde okulaba ekyenjawulo mugenda kulaba nga Wizo ayimba yekka nga Wizo abuukabuuka nga abayimbi banne bamusupportinga kuba tera tayinza musupportinga ekyenjawulo kugenda kuba muziki teri kirala. Rehearsals otandise oba okyali mu byakukola publicity? Zigenda kutandika ndowooza after wetumaliriza wano anti tuli ku Ham Stadium Nakivubo wetumaliriza weekend eno nga kuba muganda waffe so tulina okubeerawo sinza ate kudda mu rehearsals biki nga ate nkyayina ne next week nga tusobola okusooka ne tumaliriza kino ku Saturday eno so by next week ngenda kuba ntandika rehearsals buli kimu ngenda kimanya posters buli kimu. Lwaki wasalawo okolera ku African ate nga tukusuubira okuba nga olina fan base esobola okujjuza ne basukkawa? Nze wamma sisalawo nzekka era nayita Palaso buli omu ne tutuula wansi. Of course cricket over ya kabi nene nnyo nungi nsobola okugikola naye twamala emyaka 10 ffe twatandikira ku Hotel Africana show zaffe zonna ne radio twali tuzikola ku
ku Hotel Africana ate nga n'abantu baffe naddala ba Hotel Africana bambi batwagala ekivulu kyange kyensooka okuddayo nkole ki nkikolerawo kuba twasooka kukolera was it 10 years of radio okitegera 10 years oba myaka emeka emabega so twatula nabo bambi nga nabo bakyagala ntusobole okudda ewaka kuba ye twatandikira. Tulabye nga kwolwo olunaku lwennyini lwe walonda okolerako concert kwaliko Acidic Vocals ne Aruna Mbiru ate nga tulowooza nti engeri gy'oli nti oli mu federation tukolinga obwegassi lwaki wasalawo ate naawe okwesola olunaku lwennyini? Nze saasalawo munayi just abayimbi olw'olumu tomanya naye ng'ate ekyo abayimbi tulina okikomya mbaoli yatwala olunaku lwange just music akuze nnyo edda abayimbi nga batono nnyo nga bebagamba big 3 big 4 big 5 kati abayimbi baweze ne big 8 so abantu tugenda tuka ekiseera nga tetukyasobola kutegekanga wano waliwo shows nga 2 ng'olina kudduka Arua so abayimbi balina okikomya ekyo buli omu abira ne bafaanizi be ate nsobola n'okusookako ewo nange nojja ewange bafaanizi baffe be bamu. Okay, Wizo, twalaba nga Azawe oluyimba lwafuluma olwa Masavu abantu ne bagamba mbu Azawe ayinza oba yakwata mu hard disk ya Moze Radio ate nawe n'okola post ng'ogamba nti ngenda kuta demo ensonga eyo giklarifying ngenda kuta zi demo zenina era wagyogerera mu kaseera ako kennyini akensasa demo nyingi ffe bakabaka ba demo naye nga nakyo kirungi kyeyakola bambi okujjukiza kuba yawaana nnyo AI naye nnungi naye n'omugenzi omuwaana sikiinaako buzibu okuba akayimba kannyumira nange naye towaana nnyo AI teyinza n'omugenzi kuba eddoboozi lya mugenzi liri mu AI so naye nga kyakabi naye nga yali AI oba luyimba lwali lufulumye kuba saaliyo tujja genda tubuulirize gwe oli w'amawulire osobola okugenda n'obuuliriza kuba saaliyo kuba ffe tulina ennyimba nnyingi nnyo zibankubira n'ennyimba ze twakola like 6 years ago nga sirujjukira so kati nze mba sijjukira mba nina kusooka kubuuliriza oba nengenda mu hard disk zange nempuliriza kuba hard disk nzagiyina. Okay. Akasembayo kono inayo akataleke kakoyinza olekera bafaanizi bo kenyinza okuleka abafaanizi baffe bambi mbagala nnyo mwebale twagala naddala abakyala mwebale kwagala Wizo kuba basandula jabbakuba naye kyala kyenyinza obbagamba mwebale kuwagira stadium yaffe mugiraba first tugenda kubeera tuli wano nga mulaba Wizo Manizo Uncle Palaso buli omu kigenda kuba kyakabi tubagala nnyo rat awo wennyini wogambidde nti abakyala baagala nnyo Wizo waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba Wizo akwagala nnyo naye munnaaye akasimu ke nzanyira bwe ntinyinza otwala akasimu yagambye natuta akasimu ke akasimu era negwanyiza kasita awulidde munnasayininze kati okunneegwanyiza balinda ki bulijjo basekeredde bambi ankwate bulungi anoonye akasimu kange tumugulireyo amapeesa tulinayo bwamapeesa bebatundawo $5,000 ajje waba ayagala simumanya gwauza buli omu oyinza omumanya ffe tuli ba start belonging in the sky wali wakulaba alowooza omumanyi naye akumanyi nezo stars tetuzimanyi naffe tetumanyi obazenkana zitya so simumanyi nze ndaba abakazi bangi nnyo bakwano bange naawe ofuuse mukwano gwange nono anti fe abaliko bagala babesibe kwani fe abalina mbali ngenda kukikubawo enkudi